abasinga bamanyirira bigeti birakonyo simbi erinya abasinga ne bakolaki bamanyi olwaleero tubadde mu lukiiko lwa bannamawulire era ng'ensonga eyisiza olukiiko lwa bannamawulire tusobola kugezaako okulaga butali bumativu bwaffe eri eggwanga twaga tugezeeko okulaga abo bekikwatako nti omuntu owa wansi essaawa zino tunyigirizibwa newankubadde tebaagala kiwulira nti waliyo omuntu owa wansi omuntu owa wansi akola ki wansi waali era anyigirizibwa essaawa zino tulina abavubuka betukola nabo mulimu tulimu abalina kapito wa miliyoni 3 yeeyizaawo wabadde okumala ebbanga eriwerako ddala bajja ne batwala ebintu bye poliisi n'amagye bajja ne batwala ebintu bye essaawa zino njagala owulire mulimu ki gwagenda okukola ffenna tukimanyi mu uganda weeri emirimu gyaki gyabbula emirimu gyabbula naye bw'osanga omwana ng'abadde mu dduuka ng'alina kyakola mu kifo ky'omulambululira n'omutereeza abeeko engeri gyakolamu emirimu gye gwe n'okwata ekkubo n'omwettika n'omutwala ekyo kikola amakulu eyo ensi erina gyeraga we byatuuse kati tetukyatya batutiisatiisa bajja tusiba bajja tukola tetukyatya kubanga ogenda kunsiba omulala ejjala alwanira eddembe ly'omuntu wa wansi n'oyo omusibe paka nkakasa tujja funa obuki obwenkanya kyekiddako ekiddako kyesobola obagamba nze ku lwange kankotingeyo akagero okuva mu bayibuli Dawudi senga yali atya Goliyasi n'asigala mu nkutu teyandijja ewaani Goliyasi essaawa zino tuvuddeyo oba tuli batono oba tuli banene tuvuddeyo tugezeeko okulaga obutali buki mumativu bwaffe way forward URSB twagigambye wiiki emu bwe baate batwanukudde baate batunyonyodde tujja funa engeri gye tukwata musobola okukola ki tugenda ku URSB tulage obutali bumativu tetugenda kwekalakaasa tetugenda kulwana tetugenda kuyomba kubanga ffe ekituluma bizinesi zaffe bino si bya bufuzi bizinesi zaffe zezikola ki zezituluma mwebale tujjukire mabega bakwata ne bakola ku poliisi bali bakwagaza kibbonga bbo kuba twawulira nti bakusibye emabega tiruno baasibiddwa mingi mabegako kati nyawo ensonga eyantwaza twajja ku kizimbe baganda baffe bamemba baffe okuva mu association yaffe bankubira essimu ne baŋŋamba nti waliwo operation egenda maaso n'okukola nakwata ekkubo nzije nsobola okugezaako okwekkaanya ngenda tuuka ku kizimbe ng'ekizimbe kisaliddwako amagye ne poliisi nali ndowooza oba osanga bakwata bintu bya URA ngeno tuuka nga bali mu maduuka g'abaana batwala bintu ekisinga okwasa ennaku nga tobuuza bw'obuuza nga bakuteeka ku mmotoka kyakumi tokwata tokuba kifaananyi bw'okuba ekifaananyi ng'essimu bagikola ki essimu bagitwala naye tekyasindiikiriza kukola kitali muki tekyasindiikiriza kukola kimenya amateeka nasalawo nkwate nkole obuntu bulamu era abaana ne bagamba tukakkane enkya tugendagenda gye batwala ebintu ebyo tusobole okugezaako okwemulugunya bwe nakwata ekkubo okugenda ku URSB okusobola okwemulugunya bwe natuuka ku URSB mba nnyina ensonga z'ennambuliri omuntu gwe baali bankwasizza ofiisa yajja n'agamba oli mukwate nga tannyonnyodde ensonga kirwaki oli mukwate wabula yagamba bugambi oli muki oli mukwate era ne banteeka ebbali basobole okunnyonnyola emisango gyange naye nga bwe mbagambye tetukyatya kukwatibwa tugenda kukwatibwa tugenda sibibwa paka ng'omuntu wansi amaze ofuna obuki obwenkanya bakama baffe in conclusion ffe kyetusaba kiri ekintu kimu kyokka twayingira mulimu guno nga twagala kukola bwe baba bagamba nti baagala kutereeza mulimu naffe we are ready okuwuliriza ki kyebakola ki kyeboogera naye naffe bawulirize ensonga zaffe kubanga teri ayagala lutalo twagala kubanga tukolera buki tukolera wamu already these are established addresses oshegera gwe bookera ku makya n'ogamba nti ogenda zijjawo kiba kitegeeza industry ogenda gikola ki gitema butemi nsaba twagala tukolere wamu twagala tukolere baganda baffe omulimu tujjasobola okutwala mu maaso okutumbula ebiyiye byaffe mu Uganda tebisobola kubeera tekisobola kubeera kiki kizibu kubanga ffe ekyokola tukikola ki tukimanyi omukulembeze w'eggwanga yatusomesa n'atuyigiriza bwe tukola so kati kiri kimu kyokka kuleeta maali kuleeta product tugiteeke katale tugiguze abantu bajja jjagala ffe tuli batunzi ekisembayo byonna tusaba URSB ku Mande baana bate batwanukudde oba kutuyita tujja kwesitula tukwateko tugende ku URSB tulage obutali bumativu bwaffe tetugenda kwekalakaasa tetugenda kuyomba tetugenda kulwana wabula kulaga obutali bumativu eri ebyo ebitukolebwako mwebale nnyo mwebalire ddala
kati buli dduuka jasigenda amuge bagala ombe mugwange bideko nusu 8 oba nusu 10 ku nusu 8 kwenza sola license ya URA kwenza sola ekiko kwenkolera kwenza sola kasasiro kwenza sola KCCA kwenza sola abakozi abakola oshege kwendisa abewange oshege kati bannange abalina omusolo abalina application y'emitwalo 5 bannange naga raising anto banga namwe mbaliisa kati tugenda buli dduuka nesikwogerero jasikulamu abasajja bajja ne batugwamu wano abasajja bajja ne batugwamu wano tumanyi gye baava bajja n'amagye basookera kubuuza bina Uganda okukakkana batuyodde batute DVD zaffe empute DVD nga tebatuwulidde ensonga yonna tuli mu kweyiya ye capital ge tuyina capital yenna bamuyoola tuli bakazi banaku owalengi ayagala lengi DVD empties eduuka lyonna ne baliyoola batute kompyuta z'abaana PC bazitutte TV bazitutte zibaddemu amasimu bagawambye essimu buli yalina essimu bamukutte bagitutte bamuwambye ate bo bennyini bajja ne bannamawulire baabwe naye ate ffe tibatukkiriza kubeera namunnamawulire wadde okukwata ka vidiyo konna bannaye tusaba gavumenti mujje mutuyambe tuli mu saakedi mwe tukolera titukolera ku streeti tusasula lenti atuuse nyini kizimba ayagala lenti ye tayagala kumanya gavumenti etulwanirire gavumenti eyagala bakola bannaye titukolera ku streeti mbu twetunda tuli mu bizimbe ate tusasula buli musolo gwonna ogwetaagisa tukusasula income tax KCCA tusasula buli musolo gwonna gwe bagaa nti gumo ne tukolaki ne tukusasula naye kati tusobeddwa ekyokukola edduuka lyonna lirino bannaye mulirabe edduuka lyonna lirino kalu tebatulekera kintu na kimu ebira Uganda bye baagala bwebiri babirekawo weyongereyo soka n'amanyago lino lye liryo kati namyalo hawa tunda muvi za luzungu zokka bajja ne bantwalira ebintu byange nga bagamba nduplicatingamu muvi zaki zebina Uganda bajja na certificate of search tebatulekera wadde kopi ekipapula kyetulina kiraga twalina okuba ne kopi zimeka 3 tewali gwe balekera kopi okiraba ne batwala ebintu byaffe mu bulumi nze leero ntunda content wa luzungu content wa luzungu simwogerere era siri member wa UMFI okiraba sewandisa mu kibiina kyabwe kyonna lwaki bajja ne batwala ez'oluzungu nga bwe bali bagenda mu URSB bewandiisa kukuuma ku protecting movies abina Uganda ez'oluzungu ffe twagala omuntu azirinako okuvunaanyizibwa aveeyo leero atugambe kwe tuba tusasula copyright kubanga emisango gye tulina gyonna giriko copyright infringement ani alina obuvunaanyizibwa ku firimu z'oluzungu kwe twagala okumanya okagusiza kamaanyi ndi producer ndi muwandiisi ate mu ngeri endala nga ndi director mulimu nakutandika mwaka gwa 2005 official na firimu gye nakasokuzanya baagiyitanga ekisabutwa nakakola firimu 14 wabula mu nsonga eno abantu bokka abatayagala firimu ya Munnayuganda kugenda mu maaso ye muntu akeera ku makya n'akwata omuntu atunda firimu enzungu wabula buli muntu ayagala firimu ya Munnayuganda okugenda mu maaso yandibadde awagira omuntu okutunda firimu enzungu lwaki titewali muntu wano ffeffe kate tunaba kufuna titles zisobola kumatiza katale ekyo kyekisooka secondly federation eyina bapublishers tebawera na 15 beyagala okukuumira mu buyinza of which nze sempi gyazanya firimu teriyo producer yali akoze firimu najjamu sente zeyateekamu naakakola firimu 14 endagaano gye nina ey'ebbeeyi ya miliyoni 1.5 ISP yazimpa mwaka gwa 2008 naye yagisasulira mwaka n'emyezi 3 okola firimu n'ogiteekamu miliyoni 7 nga distributor aliwo alina akakadde katya olwaleero ekyetaagibwa okukola si kugoba abantu batunda firimu nzungu twetaaga kubafuula mikwano gyaffe abantu bano tulina kukwata firimu zaffe ne tuzisala ne ziba ate nga ze ziri wansi w'enzungu lwaki singa mba nga nina aba distributors abagenda okutambuza firimu zange 15
distributor ne bemba mujjako amagoba ga mutwalo gumu banfuna miliyoni 5 of which bano 8 abaliwo tewali yali ampadde miliyoni 2 ne agreement nzina mbuwandiike singa tuteekawo strategies ng'omuntu afuna kopi yange ku siringi 3.5 n'afuna sitika ya gavumenti gyawereddeko omusolo gavumenti naye tugondezaamu ne tuguza ku sitika wayo siringi nga 8 oba 10 nenkola akapapula kange nenkamuguza nemanya nti mwe mweyina association abayina amaduuka amazungu association yammwe erimu abantu 15,000 nemmande yange esooka mu mwezi gye nafulumya firimu yange mugenda kutwala buli muntu kopi 10 kitegeeza mba mufunako omutwalo gumu abantu 15,000 mufuna miliyoni 5 gavumenti lwaki sigiwa musolo nolosikolangako firimu ze nateekamu nenzijjamu tu gavumenti okwata otya sitiika efuula firimu origino ate n'ogiwa producer ayina n'edduuka ate yaba ajinguza nze producer munne kati olwo firimu yange egenda kufuuka ddi origino nga njigabidde omusajja mu nsonga eno buli muzanyi wa firimu waalinga olina obulumi bano abantu si be balabe baffe wabula ffe tujja kufuuka balabe baffe singa tunabagamba bave mu bizinesi nze nasooka okuwa papa ekina-uganda ekyasooka era bwe bamaliriza bamukwata ne bamutwala ebintu bye ne babibba kati bizinesi yagivaamu awaali papa kati olayo waliwo biteteyi by'abagole kati tuli hape kubanga bizinesi zigwa olwaleero tugenda biteekawa bye tukola gavumenti bweba emenyagana agaliwo etuteereddewo ki kambaweyo ekintu kimu gavumenti kyetanaba kutunuulira egenda negamba nti temutunda firimu za nzungu siringi 10 UCC neyisawo omukutu gwa Star Times ne gumpa omukutu gumu ogwa Star Zone nga Star Zone empa firimu 16 buli lunaku omwezi nebanga empa firimu 408 nensasuza omutwalo gumu mu 10 kitegeeza buli firimu egimpera ku siringi 2 mwezi kakati batujjawo zino enzungu kitegeeza firimu enzungu ezitali mu mateeka zigenda kuvaawo nga nammwe muzimpa walinga kati ate tuli kwolwo okugenda Star Zone waliwo Nollywood waliwo Bollywood ne locals ne zitandika okuteekako firimu from morning paka kiro kakati ffe tugenda kujjawa ssente nga nammwe mwennyini muli ba public enemy number 1 bwe Star Time gobundi UCC bwobanga obayisaawo obuyisa bwotu ne bajja ate ali mu dduuka noga nti bwe vaayo ate nga nawe totutereddewo strategies ezaffe ogenda zitunda otya so ffe tugenda kukola tutyanga mbawe ekyokulabirako bannamawulire bwe munaamwagala agreement zangenda zibaleetera titles 14 ze nnina sina ndagaano ya miliyoni 2 eyali ya bbeeyi ya miliyoni 1.5 naye sirina firimu gye nali ntaddemu miliyoni zikka wansi wa 3 esembyeyo nagiteekamu miliyoni 7 ne bampamu miliyoni 1 bapublishers abaliwo tebalina ssente betwandifudde bapublishers mubagoba mututeerewo strategies way forward eri ki nammwe abatunda firimu enzungu mwekuŋŋaanye mube nga mulina eddoboozi limu temulina ogende wa MK nagamba agende wa Modern notuuka wa Modern naga agende Wexen notuuka Wexen naga agende wa Praise bonna ne basooka bakwetolooza olinaga nti nina miliyoni 1 ogikwata tagikuwa nayo nayo nagikuweera mu myezi 6 tutegeeragana kitegeeza omulimu ne bagututamya tetukyasobola gukola ate ne bajja okuteekako amateeka oŋŋamba otya nti firimu teragibwa mu sinema ekyokusatu Junior tajja kwogerera firimu ziri mu Luganda batuleke nabo linako Junior obuvunaanyizibwa bwo ssebo bubuno mbukuwa gw'oli musajja muganda ayogera Oluganda toyogerera firimu za Luganda ne bavijja abasoga abakyoli abalunyolo tubaagala kubanga eyo gye ziraga okuva mu borders za Buganda twagala nabo bazitegeere era bwe mba mukuŋŋaanya bavijje aba Buganda mubaleke ne batazoogerera naye abali ebweru wa Buganda kuba tuzannya mu Luganda ffe tetuli bagagga mu Luzungu ekintu ekyali kisingira ddala okubeera ekikulu ku ekyo nti why should I distort the information within the movie ayogera Luganda ate nange njogera Oluganda so I'm confusing
abakola ki abalaba so omuswahili bwajja n'atula ku firimu eyo kuba mulamwa omunyarwanda bwagitulako kuba mulamwa wanga olwedde omuganda omwanguyiriza kamba weyo ekigambo kimu mwaka gwa 2010 bwe nalaba nga akatale ka Uganda kaganye nasituka n'engenda ekigali bwe natuuka enyabugogo nasangawo omusajja bamuyita Kaggwa atunda firimu ng'alina firimu zange zonna nga bwe nazikola ng'agitunda amafalanga 13,000 ne ngamba kankuwaabire lwaki onziba gye nagenda okuwaaba baali basibye enze nga bambuuza firimu zo zayingira mu Rwanda zitya era Rwanda ogiwadde omusolo gwenkana gutya amawanga amalala gaprotecting abantu baabwe basobole okukola ate eryaffe limenyamenya abantu baffe balime kukola era navaayo Rwanda gasina nakomawo nenzijano nentula nenzikakkana nenga sikyalina gyendaga kakati wano olwaleero twekuŋŋaanye tukola association bwe nabaddeyo ku RSB baŋŋambye bwe bati omusajja Michael yaŋŋambye naŋŋamba nti abali ba victims beekuŋŋaanye bamala okwekuŋŋaanya batuwe ekiwandiiko mutandike collecting society yammwe mukiwuliddeko yagambye tutandike collecting society ebintu by'abantu amuyita Michael mugambe ebintu by'abantu yagambye bwati ebintu bino ffe tugenda kudisikasingapo nga right now tebetaaga kwera mawulire twagala bintu byaffe tetukyakola tulina famire ez'okuliisa tulina famire ez'olabirira tubasamba tuddiza ebintu byaffe kapiteni mufunayo omukyala temukwatire wano temukwatire ajja wano oyo mukyala yinira wayogera sembere eno seberako maaso